Abayizi bano bagamba nti oluvannyuma lw'abakulembera okubakandaaliriza nga tebababulira kibasazeewo ku ky'okubongeza ebisale kibawaliriza okuddamu okwekalakaasa. We shall demand at all costs, at all times, that policies that are passed are pro students. Wabula bino bigenze okutandika nga n'abakuumaddembe we bali batimya bukofu era tebababandaaziza kasita baganye okukkaanya olwo omuko ogubalagala ne gutandika. Kino kye kibamalidde amasasi nago ganyoose so nga waliwo n'abamu abayisiddwako omutaka w'embuya. Basibye the ttiyaggaasi. You didn't see what the other officer did to this guy, really? And this is the way you are paying us, really, for keeping peace. We were come and now you do this to this man, really. Mboba gamba IGP ayonona kisera yabwe mbolo washalwawo IGP abera state organ omwana wa Makerere talina buyinza gamuwaliriza nti aliwa. Ssenkulu wa Poliisi General Kale Kayihura embeera eno temulese mabega era azze bukubirira okusisinkana abakulembera ettendekero lino bamubuulire ekiddako. Abayizi bano bawakanya ekiteeso ky'abakulembera ettendekero lino okwongeza ebisale by'okusoma ebitundu 10 ku buli 100 eri abayizi abajja. Oluvannyuma wabaddewo akafubo wakati w'abakulembera abayizi, poliisi wamu ne ssenkulu w'ettendekero lino era ne babaako bye bakkaanyizaako eri abayizi. With regard to 10% increment, the University Council, once again I want to say this, did decide that they increase the tuition 10% only to first year students. However, students have petitioned that and we are listening to them. We love having a very good university, but we also love a university that is accountable and building for the future but not destroying for the future. The meeting, especially was the Vice Chancellor, had undertaken to request the University Council to meet in emergency to discuss, to accommodate the views of what the student leaders are saying before the next admission. Bano bakkaanyiza okutuuza olukiiko olw'amangu batunule mu nsonga ezinyiga abayizi. Deni Lubowa Sava, NTV, Akawungeezi. Basibye.